oba tokkirizanga sitaani kulemesa future. To let you not meet your future. Hallelujah. Hallelujah. Amachago olwaleero This morning, njagala weetwale ettaala I want you to take a level. olowooze ku ebyo ebibadde bikusumbula Take a step and meditate on ogambe nedda temumanyiira and say no, don't. okkirizibwa bigamba temumanyiira Yes, you are allowed to. temujja kunnemesa You will not prohibit Mukama yeebazibwe. future and joy. Praise God. waliwo omusajja wa There is a man here. ebiseera ebisinga ndowooza wiiki zino mubadde mumuyigako. These days we are lining up. Mukama yeebazibwe. Praise God. naye omusajja ono But this man teyakkiriza never accepted sitaani the devil kuzanyira ku future ye, to play on his future, okumulemesa ogenda mu maaso. hindering him to. waliwo ebikulemesa ogenda mu maaso, Are there things that hinder byowulira nga him? bikuluma okuva emabega, And you're feeling that they are bikuluma bikunyonyogera. they are afflicting you. Tokkirizanga ebyo Never accept okulemesa ogenda mu future. hinder you to go to your future. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Ekyabalamuzi essula ya 11 Judges chapter 11 olunyiriri olutandika. verse 1. Hallelujah. Hallelujah. Omusajja ono nga bagenda maaso, As they are opening the Bible to read us. Mukama yeebazibwe. Amen. Tusoma. Tuli mu Kyabalamuzi 11. Era Yefusa Omugiriyaadi yali musajja w'amaanyi muzira, era yali mwana w'omwenzi. Giriyaadi ye yazaala Yefusa. Omukazi ow'Giriyaadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi, abaana ba mukazi we. Bwe baakula ne bagoba Yefusa, ne bamugamba nti tolisika mu nnyumba ya kitaffe, kubanga gwe oli mwana wa mukazi mulala. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Naye ng'owulira sitoole y'omusajja ono, But are you hearing that story for that man? musajja muzira, He's a mighty man. naye But ng'aliko akabuuzo he had a question nti mwana si wa mu nnyumba wa mwenzi. that he was a son of a concubine. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Nagambye nti tokkirizanga sitaani I said that never kulemesa future yo. to prohibit you from Mukama yeebazibwe. Praise God. Ono omusajja This man, Yefusa Jephthah, bwe yamaliriza, after kyokka Katonda akimanyi nti muzira, God knew that he naye was baganda be but he's bo bamulaba nga tasaanidde kubeera mu nnyumba yaabwe. he's seen as worthy to be in the house of Naye God. kye yakola kimu, But what he did was yabadduka he just escaped n'abaviira, and lived. n'asalawo agenda anoonya future ye awalala. Then he decided to go and Basebo ne bannyabo, outside. njagala kukugamba Ladies and gentlemen, I want future yo to si eri awo awakwetoolodde. that your future Weetaaga okunoonyayo omukisa omulala. need to look Abo abakwogerera ebigambo those people who are tolowooza nti bagenda kuziyiza. don't think that Bw'onokkiriza okuziyizibwa, if you ask future yo ogenda gittirawo. you will kill your future from Mukama them. yeebazibwe. Praise God. Bw'onokkiriza sitaani okwogera naawe, If you allow the devil to speak to you, n'akunyooma, then despite n'akutwala ng'ekitagasa, ogenda kumaliriza ng'era oli kitagasa. you will end up nothing. Ono omusajja bwe yeezuula When this man nti discovered musajja w'amaanyi era that muzira, he was an hero, mwana wattu ayinza n'okuba yali tannalwana na ku ntalo, that he naye did not fight. naye Mukama ng'amulaba nti muzira. God saw him as a mighty man. Naye ensonga lwaki w'oli oli w'amaanyi mu linnya lya Yesu. Mighty in the Kati name of Jesus. twala siteepu So take the step ogende mu maaso, to go forward oleme okuba ebikuziyiza emabega, and you obidduke, ogende mu maaso otebe future. escape them and you look for the Erinnya lya Mukama future. lyebazibwe. Praise the name of the living God. Ebintu byonna Many things bikolebwa mu kutandika mu kulowooza, are done by then n'obiteeka mu bikolwa. thinking of them, then you put Abange into actions. wadde w'olowoozaawo, kiki ky'olowooza, What are you thinking, God? Mukama yeebazibwe. Praise God. Abantu ba Katonda oluusi Children of bwe God, tulowooza when we think ne tutya okukola, and then we fear to act. Mukama yeebazibwe. Praise God.